umeme kino kisusse bannange, kisusse umeme mutubbye mazima. Amasanyalaze gooteekako ne mashini zonna ffe abamu azivaako, naye just ettaala n'oteekako ne TV mu lunaku lumu tosiiba nawo. Ogenda okutuuka nga units nnya zaagenze ziba zirazeewa mazima, ziba zirazeewa units nnya. Bana mutubba amasanze gadduka basajja mwe mutunyunyuse basajja mwe n'omunako akatini kasobola okwetuusaako. Batugamba tuve ku nkulu tuve ku manda tufumbise amasanze ne tuga katugezeka amasanze nasanze ngeri gigaddukamu ne tugesonyiwa. Nito tulache tugagozesa amasanze gadduka. Mutubba basajja mwe mubbye eggwanga lino, mubbye ensendo bannange. Amasanze gadduka, amasanyalaze gadduka. Omuntu agenda kuddukira wa? Omunaku ali omuntu wa wansi agenda kukola atya? Buli kimu mukitutte. Kati mujje mutwale empewo gye tussa nayo tumanyi nti tetuliiwo mu nsi. Because tusasula emisolo, naye emisolo gye tusasula tegina kye tuyamba nga amasanze gaagano oteekako just munaku 2. Masanze ligamba nga gadduka emisinde. Wange yagenda Saudi Arabia mu 2018 August. Bwe yagenda twamuwuliza emyezi gyonna paka 2019 January. Okuva olwo baze bagezaako okwewuba ku kampuni eyamutwala okubaako kye bategeeza ku mayitire ge, wabula ng'abakulu amatama ntengo nga kino kye kyabawaliriza okuddukira mu kkooti. N'entambula emyaka 2 paka COVID lwe yajja. Ngera si nkyabagendako mbabuuza mama wange. Kati bwe nalaba nga ninga alemereddwa ne contactinga uncle wange. Mpaka lwe nafuna amawulire eky'omusomo mulungi nasooka okufuna agava kwembase kennyini. Sitafu omugo sijja kwogera linnya. Nina ekintu kye ntunuulidde mu vidiyo eno ne kinkwasa ennaku. Kino kidde eri abaana abazadde be bazadde. Lwaki temuyamba bakadde bammwe? N'otunuulira omwana w'emyaka 3 ali mu kamera naye ayogera nti maama n'agenda okutukolerera. Olowooza maama we yalina emyaka emeka? Ku myaka 3 gy'olina n'okkiriza maama wo w'ataano agenda atobe? Baana mmwe mwekubanga mu mitima ne muwummuza abazadde ne mukolerera abazadde. Kiswaza nnyo nnyoko okufiira ku kyeyo ku myaka 5 n'ojja mu kamera ng'onoonya justice ng'olina 3. Bazadde bamwe bali beenyumiriza muddi. Nyoko n'atoba naawe nga kuza n'afa mu bukadde bwe ng'akolerera ggwe n'ab'eŋŋanda ne famire. Mulekeraawo okulaga support ng'abantu bafunidde obuzibu ebweru ng'ate Uganda babeerawo nga temubayamba. Omukazi ono kutuuka ogenda okufiira ku mawanga mwaliriddawa. Nganze sinnanenya abalala bonna nsooka kubuuza mmwe. Ku ssente ze mwonoonera mu makooti ne ssente ze muteeka awalala wonna, ddala lwaki temutunulanga mu bantu bammwe abeetaaga obuyambi ne bubayamba? Otunuulira abantu abalina ssente mu famire nga temukwata ku balala. N'otunuulira abaana omuntu baabazadde mu nsi nga tebamuyambye beefaako bokka. Ddala ekituufu maama we yandibadde afiira ku kyeyo muwala gwe ati yo egi maama we yali akyanoonya ki ku kyeyo. Era onenyaani ku lw'okufa kwe. Agaana gatuusa emyaka nga tayinza na kutuula na nnyina kubaako bye bateesa. Tayinza kakasa nnyina ndi akatono kendeeta katugumize wano. No, baana mwe mukola bubi. Mukola bubi obutafa ku bazadde bammwe. Ab'eŋŋanda mukola bubi obutaduukirira abantu bammwe obutabasapootinga. Singa famire zaali zeeyamba n'olaba yeetaaga n'omuwa. Abaana singa mwali mujjukira bakadde bammwe ne mulaba we yeetaaze ne muteesa ne mumukolerera ne mugezaako okufaayo okubakolerera, tebandi balesenga ku nsi nga bafiiridde ku mawanga. Omukazi oyo eyafiire Saudi, omulambo gwe tegukolimira baamutuusaako kyamutta, wabula gukolemirira mmwe abayina okukola kye mulina okukola y'okubeera nga mulamu. Kubanga omwana wo ono yekka ajja mu mawulire kitulaga nti ze old woman yali anoonya ki ku kyeyo. Kampani njine nyeki kwe kutwala omukazi omukulu ne balekayo abaana be.